Muli abana baife muliyo. Bana nsanga ino okuba ni mwe lero. Kyakabi nnyo. Wano twatandikira. Bwe bamala kulondanga MP mission yadako yali yakufuula abantu abalala ba MP kubanga bwe mwansindikayo nabagamba nze kasimala nabagamba nze ninga mmwe era natandika mission ya kunoonya Bakyagulanyi abalala. Eyo mission tenalekerawo, eyo mission ekyagenda maaso. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni we yamanya nti kati waliyo omuyaaye agenda okubusa abavubuka abalala n'asalawo kunzita bussi. Bwe twasurviving ebugiri bagezaako okunzitira Arua ne kigaana. Tukyali ku mission ya kusanga abantu balala abalowooza nga nze, abaagala ensi nga nze, Bakyagulanyi abalala ate nga mamanyi we bali bangi ne wano we bali. Bwe twatandika nasooka kulaba be nali mmanyi nti ono wa opposition ogiri ne tuwagira kyali waffe lwakuba kati tikamutegeera bukalamu. Yakola ki? Ekyokulya tikidi aye nenda nimo kino ekyo. Naye nga mission eyo tetulekerangaawo kunoonya bantu bafaananya nga mmwe ndowooza. Ensonga lwaki twambala bwe tuti kuba twagala kwambala ng'abakozi, twagala kufaanana nga mmwe, twagala kufaanana ng'ababodaboda, twagala kufaanana ng'abamakanika, twagala kufaanana ng'abalimi mbikajjo, twagala kufaanana ng'abalimi b'omucere, twagala kufaanana ng'omuntu wa bulijjo. Era tukimanyi bulungi nti Museveni afubye nnyo okutwawula ffe Bannayuganda. Bw'aba tabawulidde ku ddiini ayagala bawulira ku kabira. Ono Munyankole, ono Mukiga, ono Muganda, ono Musoga, mbu temulina kukwatagana. Ono Musiraamu, ono Mukatuliki, ono Mulokole, ono mu Orthodox, temulina kukwatagana. Kyasanyu nnyo nti ebyo mwe mwabibuuka. Museveni olunaku lwaleero akozesa mmwe. Tuli wano naye abasuubuzi bakamala okwekalakasa. Abalimi b'ebikajjo temunafunalo naye namwe njagala mufunero mwekalakasa. Bwe bagobye mu bisenyi okulimirayo omuceere n'ebirala namwe mulina okufunalo ne mwekalakasa. N'abantu ba bulijjo basawo basomesa n'abalala bafaanana bwe batyo. Olunaku lwaleero twogerera baganda bange tuli mu region ya Busoga, region esinza okuboonabona, region esinga obugagga kyokka nga abantu bayo be basinga obwavu. Nze bwe nali nkula nga Busoga Jinja ye industrial city ya East Africa. Amasanyalaze gava wano, River Nile gye muli aboogerako mu nsi yonna eva wano, obugagga buva wano naye mwe musinga obwavu. N'ensonga lwaki babafuula baavu kubanga balondayo omu ku mmwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mu kamwa. Ewaffe Buganda balondayo omuntu awulira. Temunsudira mudeke malayo ebigambo byange. Balondayo oyo gwe musinga okutya, balondayo gwe musinga okwesiga, balondayo gwe musinga okuwa ekitiibwa, balondayo asinga okwambala essuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso. Ebyabadde ewaffe Buganda mubimanyi, naye kati saa zino tuli Busoga. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala bakirisa abawa ssente, mmwe wano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwani. Oyo yeegatta ne Chali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe. Nabagamba
nti tetwajja nga tubawadde promise twajja mu maaso gammwe ne tubagamba tugenda kubeera basaavanti bammwe tugenda kubeera abakozi bammwe era tujja kubeera beesimbu tujja kubeera beesigwa era nabapromisinga kyenjogera wano kyenjogera ne mu kyama kyenjogera ne Kaluuya oba ne Manjeri nga tuli mu meeting zaffe ez'abakulembeze kyembagamba publicly kuba twabagamba tugenda kubeera transparent tugenda kubeera trustworthy tugenda kubeera beerufu ife kubanga entebe yaffe Museveni yagibba tetulina buyinza bumala naye tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu mmwe yensonga lwaki tujja mu maaso gammwe ne tubagamba bannange njagala bategeeza nti omukulembeze yenna tabatiisatiisa kabeere nze bwakeera ku makya ng'ebigambo byagera tebibakiikirira n'ebikola byakola tebibakiikirira musobola okumuggyako amaanyi ffe aba people power tukuŋŋaanya abantu mwenna kubanga mutwesiga kuba bye twogera bibakiikirira ensonga lwaki Museveni talina kyatugamba kuba tasobola tugula you cannot boss me if you cannot buy me when you are unbought you are unbossed batuyigiriza nti freedom entuufu eddembe entuufu batuyigiriza nti true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. When you don't love money, nobody can buy you off. When you don't fear death, nobody can scare you off. Bw'oyagala okubeera n'eddembe ery'anamadala olina okuba nga tolina mululu gwa ssente ate nga totya kufa. Bw'oba tolina mululu gwa ssente tewali asobola kugula, bw'oba totya kufa tewali asobola kutiisatiisa. Njagala kumaliriza kuba njagala kubeera brief ngamba wa confidence mmwe yemmwe maanyi tusobola okera ku makya ne tulonda omuntu tigwogenda kulira eno komiti bweti mu parliament naye n'atuuka eri ne bamugula Museveni ayagala nnyo abantu be tulonze baabagula kubanga tasobola bagulamu benna bonna kati kyakola agamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze bwamala omulonda ng'amugula amateeka ne bagaba ganzikiriza omugoba Museveni agamba tosobola mugoba bw'oba omaze omugula kati nga bagenda eri nga bateekawo ekifaananyi nti ffe tubatumira babbe bannange mbabuulira buli muntu gw'olaba ngabbe ne bw'abazze ng'ayambadde nganze oyo si munnaffe omuntu yenna ng'ebigambo bye n'ebikola bikiikirira mwe bantu oyo munnaffe ne baba ayambadde bbulu ne baba ayambadde pinki ate oba bagenda aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi naye omuntu yenna ne bw'abagambe wa NUP ne bw'aba ng'alina ebiziserefi nyingi nange ng'alina ebifaananyi bingi nange nga mulaba ng'atambula nange abamu nze mba nabalonda naye bw'atuuka eri ne yeetunda ewa Museveni oyo aba mulabe wammwe era bwe mulaba mu mugobe ekyo nkibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu amanyi sapooti gye tulina mu Busoga amanyi nti mwakoowa okubonaabona kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu tionabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawa sente n'abagamba kati pozi nga wano bakuba ekifaananyi yaba NUP mbaguzi abantu abale temutya abaye temutiisa mutye nasagala muntu adduka abo abasirikale be mulaba eyo bazze wano kubanga pulezidenti ali wano kati balina kuma pulezidenti n'abasirikale nabo bamanye ekituufu so tebabatiisatiisa njagala okubategeeza baganda bange omuntu yenna gwe mulaba baguze mumugyeko engalo zammwe kubanga oyo aba yalina kye yanoonya bangi bajja ne batwegatako naye nga balina kye baagala naye mishoni waffe teggwanga Nubian yabagambye obuzibu bwa Uganda ye Museveni tukyalina ebizibu tewali sente zoyinza kuwa abantu b'e Busoga enguudo zaabwe zitereere ojja kugula omuntu omu omukulembeze omu naye Abasoga babagobye ku nnyanja kati tebasobola kuvuba mu nnyanja yaabwe sente meka zogenda okuwa omukulembeze ebbeeyi y'ebikajjo erinye nabo beyagale sente meka zogenda okuwa omukulembeze amalwaliro mu Busoga gatereere oba amasomero mu Busoga gatereere so
bw'olaba nga balina gwe bagobye nga balina gwe baguze oyo naye mumuteeke ku blacklist tugende mu maaso. Museveni yatidde maliriza nga mbabuulira nti Museveni era ng'omubbi yenna bw'akola bw'aba akutte ekisawo kya sente zammwe ngadduse kati tumugoba alaba abaana bambadde redi bamugoba kati akwata mu nsawo yaffe ajjamu ebinusu ng'akasuka kati ng'ab'omululu bagwira gwakasukidde ekyebitaano ng'abookakwata ekyebitaano gwakasukidde meka bannange temulekerawo omuntu adduka ne sente zaffe twagala mukwata n'akatiba tukamuggyeko. Yagala gwagulu nga mbawa confidence mwe abantu b'Obusoga abakulembeze bemulaba nga bali ku ludda lwammwe muyimirire nabo ate omuntu yenna yena avaayo n'atwegattako wadde atwegasseko leero wadde atwegasseko wiiki eddako mumuwelkaninge mumulayize era mumugambe ffe tuli mu byaddala. Museveni afuba nnyo okubakyayisa okulonda kuba amanyi mu by'okulonda talina chance. Museveni tusobola omukuba akalulu ne mu State House mwennyini bwe biba nga byamazima na bwenkanya naye tumuwangula, ne mu magye naye tumuwangula. Mwalaba abapoliisi lwaki kaakati abapoliisi babonabona ne bakyala baabwe babagoba bukyosi ku kkubo kuba mu police barracks twamuwangula ne mu military barracks twamuwangula. Njagala bagamba abaana b'Ebusoga temugwamu maanyi. Bwe mulaba nga munnabyabufuzi gwe mubadde mwesiga aweddemu amaanyi oyo musuula ebbali mummwe mulimu abakulembeze mummwe mulimu abakulembeze mummwe. Honorable Kaluya aŋambye era njagala okwebaza ssebo olw'obukulembeze aŋambye nti tulina a good problem in Busoga. Buli awali MP akolagana ne dictator waliwo bakandidate nga 10. So take charge. Muveeyo mwekulembere kuviira ddala ku LC1. Tolinda Bobi Wine kujja nze message gye nkuwa yeeyo nawe olina okutuuka Bobi Wine wano ate ng'osobola. Mu abavubuka tulina omulimu ogukyusa ensi yaffe eno. Ku eno Uganda kati bagiwamba yafuuka ya famire emu mukimanyi. Mumanyi nti Museveni akozesa biliyoni 2 buli lunaku. Omanyi biliyoni erimu miliyoni 10. Naye Museveni sometimes olunaku luyitawo nga yeebasoola emyaka gye nga tamanyi nti lunabasanda agenda okuzuukazuuka lwakusatu. naye ezenaku zonna zabeera yeebase ng'ali ku ddagala oba ng'ali ku cupa biliyoni 2 everyday. Abantu b'Ebusoga bwe muba temusobola kunyiiga olw'eyo ensonga simanyi kikigenda banyiiza. Kaakati ekyo njagala mumanye nti okutubba okwo Museveni yandibadde tasobola kutubba singa talina bannaffe bamuyamba. Yandibadde tasobola kutunyigiriza singa talina bannaffe bamuyamba. Njagala okubasaba Museveni mubuggyeko obuyinza obwo ate n'abo bakozesa baserwanyi n'abalala nabo tubaggyeko obuyinza. Eno message esembayo njagala mugiwe aba MP n'abakulembeze bonna abakolagana ne Anita Amongo. Anita Amongo si ye yabalonda. Mugenda kukomawo mu bantu era bwe mukomawo mu bantu mugenda kumanya abantu kye balowooza ku malwaliro agatali mu ddagala, ku nguudo embi, ku mbeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa ne ku masomero amabi ne ku mbeera y'obwavu. Viira ddala waggulu nga nsaba abakulembeze mwenna ku levo zonna bannange buli mu mbeera nga mulwanagana kituuze emabega. Dictator ayagala mubeere nga mulwanagana. Kyali wange nandibadde njogera ku Mukene, nandibadde njogera ku Nnuuni, nandibadde njogera ku bizibu byonna, nandibadde njogera ku baana be battira ku mazzi. N'ebizibu ebyo byonna tubimanyi. Naye problemu ye Museveni, kyobola njagala bakulembera tuggyeko Museveni.
Bawagulu mbategeeza nti wadde waliyo okulonda mu 2026 si kwe tulinda. Twagala kukola buli kimu kye tusobola okunafuya Museveni. Kyendi mukola kati kwe kubawa message njagala bw'ova wano naye genda giwe banno ate mwekolemu omulimu nti bwe wabaawo kyonna ekibaddewo mubeera mukyaginze olwedde naye yonna gye tuba baba bakyaginze tusimbula busimbuzi nga tudda ku kkubo dictator nga tumugoba. Naye ne batuba tutuuse nga tetunaba mugoba still ne batumugoba era tulina okgenda mu maaso gammwe ne tubasaba mandate ne muddamu ne mulonda. So temukoowanga okulonda naye okulonda kwokka tekumala, tulina okulonda te n'okulwana ne tukola ki? Naye temukkiriza Museveni kuba kyayakulonda kuba amanyi ku kalulu talinawo chance. Kyobola babba abantu, kyobola babannemesa ogenda ku radio ne TV kubanga tayagala njogere nammwe. Tamanyi nti muli sayiro ntuuka wakati leero abadde tansuubira naye atagenda okulaba nga nyigiddenga kirala. So bawagulu baganda bange, bawagulu nga mbategeeza nti kisoboka, Uganda empya esoboka. Bino bye muyitamu tebigenda kukyuka okujjako mmwe nga mubikyusizza. Kigenda kwetaagisa mmwe abantu ba bulijjo. Ensonga lwaki njagala nnyo bano ba foot soldiers, era ba foot soldiers njagala obeebaza naddala mu ab'ebusoga, mwe ba Bobby Giant, mwe ba Sauda Madada, mwena njagala nnyo mukyenyigiremu. Njagala okubagulu nga mbategeeza manyi abasinga mulina radio nabadde ne message nyingi nnyo naye olw'embeera y'obudde ate nga nyina ogenda ejjinja tusazeewo n'okugenda ku radio saawa 2 paka 4 ngenda kubeera ku radio ate nga mbyogera bupya. Ngenda kubeera ku radio station, radio gye beeta Busoga One mugiyitire. Njagala tubeereko byonna ebisinga tubibagambe. Tugende maaso okuwagira abakulembeze baffe, abakulembeze naddala bava ne Busoga, bano bakaluuya, bano bamanjeri, bano bamuwanguzi, bano bamuwoomya. Naye muwoomya agamba ogibisiza nnyo. Wagala nnyo kale nyeenya muwoomya. Mugagala nnyo kali komaawo. Bana mwebale ino, tulenda ino, mutawaamu maani. Ekisembera eddala ngenda kubasalako kuba tugenda kuddamu nationwide tour, tugenda kuddamu okutabaala Busoga yonna, okutabaala Bugweri yonna, okutabaala